wabeerera nnyo ne alien skin twakulaba ng'oteekawo post erumba Bobi Wine tugamba Mwanjje abadde kino naye ate yandika tiwandibadde gwe tewakitegedde dda oba ndibadde bawakitegeera ate nakugamba sinzi nakakola akantu ako kakati oli omwana yajja ng'amanyi bulungi nti nze alien skin mukwano gwange oba omufuna omwana we twayawukana naye yali manager baffe ba personal assistant twayawukana naye bwe twayawukana olwedde essimu ye yali yalogingamu kawunti yange kandowooza bwe yatuula eyo oba yamisinga oba yagamba ono kamuwunyisizeemu ku miwunyo simanyi bwe yatuula eyo nagaa naye kati alien ono mukwano gwa Mwanjje kakati singa nteekayo eno posti Mwanjje ono bajja mukaliya nga balina ki nga balina ensonga posting eryetya ng'ateekayo post etya eyo nga gy'ogambye kitegeera eriwa gy'ogambye gw'ogigambye munnange nga bukeera ng'omwana yabitaddeyo dda nze nga sinnamanya yateekayo ki ku peegi yo nga sigwa bitaddeyo byali bisoma bitya byojjukiramu gombuziza biki nze saagala nabyogera kukwasize nabiteekayo kitegeera saagala nkayana saagala yingira mu nkayana zitali zange saagala kuyingira mu nkayana zitali zange wabiteekayo ku makya nedde mpunyira nanfuna kyali ayagala muganda wange abantu bankubira amasimu emibokisi banvuma ebivumo negamba sebo ofunye byoyagala era abaana bagumu ababeereeyo ne bepampalika ku Bobi maama nnyabo banvuma ebivumo esimu nga zijja direkiti gwakino kimwanje ojja kuddaabo pinga bannaye kuziiki eba yakawumula endala nejja nenga bannaye omuntu leero ananywa kutuolwo nasiiba nze nanze munyiikaavu naye nga munnange bannanga bwemage naye ngaoli yakiteekayo ye yali afunye kyayagala so ebiseera ebisinga era kintu ekyo bannaye balekerawo tusalire nnyo emisango olw'ebintu ng'ebyo ebintu by'obufuzi biri eno byakese nnyo okutwawula gemazima amatuufu ate simanyi na lwaki bitwawula nga n'omukulembeze yatuyimbirako akayimba n'atugamba obulyo tebukola ki tebutwawula naye munnange abantu batuuka ssebo ne batandika okugubaganya ku Bobi nga bagava ku Bobi waffe naye nga naawe ogamba Bobi wange kali sawungolaba sebo balimu kugoberako ddala nogaiba n'abaana babadde ki okitegeera naye nga abakitegeera ekituufu positi eyo omuvubuka mu kugiteekayo embeera gye yakuyisamu gyotasobola kwerabira of course kyanuma nnyo nalabikanga omujega oba okitegeera nalabikanga omujega kubanga nze sayina nsonga lwaki mba nyingiramu ezo enkayana kyekisooka okugamba nti alien asinga Bobi oba nfuna bulungi n'ekirala nze nina emikwano gyange gyonna egy'enjawulo abalala kati nzina bakyali bange nga bali ku boodi ya Bobi Wine nga mikwano gyange bambi tubeera nabo mu mikolo bampita mu mikolo gyabwe oba nfuna kati nawulira nga ndabisenga omujega mu maaso gaabwe nina mikono gyange bangi bakakalaga Beibe waliwo no Akileo Kivumbi Soil Selector Dovi baana bangi Bobi Wine musajja mukwano gwange ebyawe mukwano gwange oba nfuna kati ne alien nga mukwano gwe era kyampa obuzibu nga kati nga singa ngamba nti Bobi asinga ajja kuba ate nkola ki singa nvaayo kale ate kugeze nkimenye kale ngambe kale kansanyuseeko saidi zeeno ng'ate neeno bambi ate ne alien ye muki mukwano gwange wakati nze kale ate Bobi Wine ye sibeerangako naye ne tutuulaawo ne tunyumya oba ne twevugako mu mmotoka emu oba ne tulyako ku mmere y'emu oba nfuna kale ate alien ate ye twakola ki twali close nnyo so kakati nga bonna mikwano gyange ng'era sina gwe nsobola kugamba nti ono simwagala kati nze sobola gamba nti alien simwagala kuba ayina embiranye nani ne principal oba nfuna kuba nze kati alien mukwano principal mukulembeze wange oba nfuna
kati ako ka post kandeetera obwongo bwange okubeerawo nga tebumanyi kyakukola ki kyakukola era kancunya nnyo bange. Olina amasimu g'otasobola kwerabira agakukubirwako ag'abantu botusuubira nga tebakubirangako? Naye nali sibamanyi, sobola kugamba naye ng'abantu bankubira essimu nga banyiivu. Nengenda nengane ali nemugaye buladi abantu banyiivu nobanzite naye munnaaki kansubire nti nno tewagambye nti oba naye kyali wagambye muga kansubire tewagambye nti nakuzoleyeza okwegana ebintu ebyo kubaita ddala sinze nakoze ki sinze nabitaddeyo soosa kuzoleyeza kyali wange ate n'omukulembeze naye saagala agambe nti nakoze ki namuzoleyeza like that. So otera ogendako ku kitebe kya Nuupu? Kitebe kya Nuupu munnange ekitebe kya Nuupu njagala nnyo okugendayo, njagala nnyo okugendayo naye buli babeera n'emikolo ebiseera ebisinga mbeera either nange ndi mu mikolo ebiseera ebisinga buli oluusi waliwo olwembeera nga ndi mutuwa nga ndi kulaze wano eno bamperezaako okwo ne baluwa nga bali kugulawo bongo nga bali kugulawo ekyo ekitebe bampereza ka invitation oba naye bakakuweereza bampereza invitation kati ate nali mutuwa eyo Busoga era nisobola kola ki kugendayo munnange era nanyolwa naye nibeerawo ninga era wewaffe aba katandika soko nyenyele ku nyonyi gyobadde mwebadde yawa nyonyi eyo yesooka oba ennyonyi nali ngenze China naye nali ngenze kulamuza nali njagala kutunda ku nsigo yange njagala kutunda bakubulire budget nali ngenze kulamuza ensigo bagigula sente mmeka manye nfisaawo ntya era netegekera ntya obudde obusinga mbeera sikola ki nga neetaaza ensigo endala nga ate nagikola ki nagitunda so kyekyali kintu tewali kyamaanyi nnyo kirala. Wamaze ebbanga ki? Namaze nnaku 10 eyo gye nali nendaba nga ono omwana Shira Gashumba ali wano yekyalina onani ono omulenzi ono Rikimani omwana Mushira kiki ekimwesibya ku balasita kale Rikimani yagezaako n'asalako enviiri naye era yasigala kibanda era Shira kati oyagaddeko ku bayaayi olira bulungi obalabye Shira Gashumba ayagaddeko ku baki bayaaye kuba yayagalako fake famega olira bulizi nayagalako simaya bulumedi uyo Rikimani uyo bodies plan bonna bayaaye bisiteyo gibulamu olira matuwuliriza nagamba kakati Shira mbadde nendeeta ekiteeso kyange kino ye mugamba oli kawala kalungi olira bulungi manyi kapotable kateeza nayo ndaba ndi big daddy so obimanyi bulungi nti awo tuba tuconnectinga big daddy tuba twetaaganya obupotable nemuga agezaako kati kuwa bandi yagalako ku muyimbi waki babanga badansolo bakumenya omutima yagaleko ku muyimbi wa bandi Shira Gashumba kuwa omukisa ampa omukisa alabe kye bayita laavu nonosobola omumaintaininga nga wabbeeyi muganda wange nze kati kankubulireko okulaga Shira Gashumba nti ndi musajja wa kabi ngenda kusooka nsayininga aba bayimbi bayita abaniganiga abo ngenda sooka nsayininga yabo basatu basayininge akakasi nti kati ate abatenze mbakozesa sigenda kusayininga bafiki oba bano ba grenade naye kati ngenda kufunayo obulenzi obuto obwo buli mu biti gyayagalira ddala bwawulira nti bwasobola okuganza kati ate nfuuke boosi waabo olabe wajja ng'ate annoonya yekka ng'ayagala kububeera kumpi awo nange ate mukekati ate nze boosi oyagaza ki abaana naye nga kigambibwa nti waba akufunye yaba akutegeerera okuntegeerera bibeeramu enjawulo babeera muwala mugezi okusimuwa omukisa nantegeerera bale nange atanze okusangibwa nga ne sente azirinamu oli mwetegefu okoze engoye ate nange nina sente naawe ate kati ate nina n'ebirala muganda wawe kankubulireko ebyo babikozesa basajjasajja bajega kakati nze yenwe Mwanjje omukazi bwanjagala era bulungi naafuna omukisa nanjagala netudda nti kati tuze mu mukwano muganda wange ate kiba kimukakatako okumpisa ng'omulangira kimukakatako yekayeka simugamba wabula ye atandika okiraba nti alina kunkwata nga kyatika nga mulangira
kumbi ebiyita nate bambi tekabadde kabi kagala bulungi kalaba kafaayo abasajja bako kabaagala bulungi ebyo bigambo by'abantu ndaba kabafaako era yokeya ne kajimpa ate nze kaba kanywezezza mbasiika tekatimba ndagawa naawe byenjagala ebyo amin ne owaayi oliva ddi mu ntalo z'abakazi kati oyagala mbere mu ntalo zaki abakazi bakulwanira basize emmotoka yo ate era bobeera wakabi ebyo bisanga naye tebiba bigendererwa byaffe nti abantu bajotikawo emboozibozi ezo kati era bambi twala mukisa ogamba kiragasonga nti bwaba kano kavidiyo akalabye eyo yali stanti katya era olaga nti omusajja ayina nnyo abakazi abeera nnyo mu buvuyo bwabaki tatya wabula abo vidiyo bo tatya eyo yali stanti mama sikola bintu ebyo okitegedde sikola bintu ebyo yali stanti ndi musajja mulungi siiri mwenzi tekisookera ddala bampayiriza byonna byolaba eyo nga nfunayo abakazi tikubeera bukodyo era ntyabika nga wonaabeera ng'oli mu lutalo lwa byanfuna kakyali kandi mu lutalo lw'abakyala naye kati ne mufuna ate olutalo mba nkoze eki mandu linnye ku nfeete okitegeera mandu linnye ku nfeete katoyagala ekimani agoyingewa ate kati lwaki bakabyakaana lwaki bakadaza lwaki bakakola ebintu ebyo simaya ate kakosima unfollowings kati nga byebikyebi abagaana nene mutandika kufuuka opponents golaba kiba kijja ate mwagala nate mufuja ba opponents ekitegeere kintu bambi binnuma kalaba kalilstana eyo akaluya wala ebinnuma mwana binnuma bambi owaayi so kavidiyo ke mwalimu tabitwala nti byali shira tabiraba n'agamba buno omusajja gwenzali stanti yali stanti nga tumaliriza otadde projects guno mwaka enyimba zotadde guno mwaka myaka akayimba ako mwami temwalabira ako ketwakolera stanti ako mwami ketwakolera stanti eyo mwami wotabadde ekibubalo kisuse nnyo ate laminodi abanjanye ekiro ako kenakata naye nga nemala okuyimba bungi nnyo ate ndowooza n'okubeerayo kiro yakayimba akakaseti serious stanti nga mulimu n'okwasa emmotoka endabirwamu muganda wange nze nkugambye yali stanti obulamu bugamba butya obulamu bulungi pozi mmweyo otambulanga bwobubala wabeerawo ebigaana naye ate tebitutiisa era bwe butyo webubeera bisooka kugaana n'obiremezaamu n'obiwangula bali kunyirira simanyi bwenyirira naye webale kusiima kyo kituufu weerabirira webale kusiima ande 2023 gwakugendera kutya musical munange abagizi bange nabawa kyebali basinga okwetaaga kubanga olaba wano mu Uganda buli omu alina akatale ke music industry weyadda erina akatale kaayo era akatale ako keyolekera mu bintu bingi keyolekera ku zi radio stations nezi tv sawa zino eriyo zi radio station nga tezikuba nyimba za Luganda eriyo radio stations nga zikuba hip hop nebeerayo ne radio stations nga zikuba kadongo kamu ne band music so kati akatale kange nakawa era nenkasupply nga bulungi abantu basima wateramu nyimba kinanyimba omwaka oguwedde natolimba lebayita Love Kalondozi nentolimba lebayita Bitaala nentolimba lebayita Mamiyo nelwekyo namero ezo zaite zikumala kola concert mwaka guwedde nze concert sinayagala kukola concert kwanza concert gyenjagala okukola baira bannayuganda balina basaba emitwalo 5 ku 10 oba sijjo ne bayingirira bwereere
nenfuna bufunyi mugagga bwe ngenda ne mugamba waayo mpa ssente nyimbira abantu bakuwagidde oba musuubuzi nyinza ogenda wane wahamu nemuga hamu bakuwagidde bizimbe byonna birina abaki birina abapangisa tubaddizeyo ka konsati mpayo miliyoni 5 ngende mbayimbira abantu neŋŋamba naye hamu agabudde bwekityo so nkyalinda nkyagattawe mbula omugagga ngenda kujja mbagambe 5 ku 10 bwe mufuna bwereere so kati bansabire enteekateeka zange zigende bulungi. Omwaka ogwo gulabiddemu birungi ki ogufuniddemu biki omwaka oguwedde? Birungi bingi mwana, funyemu ebirungi bingi nnyo byesobola kwogera naye nfunyemu ebirungi bingi ge mazima. Ate ebyo mbaita kijoyiseemu omwaka ogwo yakusomooza ennyo? Mbeera yansomooza, embeera ensomooza era nze ebintu ebinsomooza bibeera mu bizinensi yange nti sawa zino tulina obuzibu nezi radio stations ezanya musiki babeera bagamba musiki waffe aliroko nnyo nebagaana okumuzanya abamusi ekituluma kyokka ate nga mubutuufu naffe era abagizi baffe baliroko nnyo naffe tuliroko nga tosobola kukyusa sigendagenda bakubireraga oba ekitegeera naye oli muvubuka twandibatuga nti wandibadde osala nogamba nti akankangende mu dansol anti kakati obuzibu nze kati brand yange I was branded by Mr. Geoffrey Taya, so brand yange sisobola kugikyusa. Wengikyusa of course ate mbeera nga atandise olugendo obutya ate abaganda bagamba nyama ntono kaya neekolaki okuli mu nkwawa so kakati kyobola abantu tukana naye era tetukola ki tetuzikiza era omuziki tusigala tuguta. Omwaka oguwedde obadde nnyo ne Alien Skin agamba atya Alien? Alien Skin mbadde nnyo naye naawe mbadde nnyo naawe n'abantu abalala bembera nabo botatera kulaba ndowooza lwakuba nti kati Alien Skin ye star omulaba naye nga bangi bembera nabo ab'enjawulo so mukwano gwange ng'abalala tewali kirala nnyo. Naye wali naye n'endowooza oba ogenda kuyingira mu fangoni? Ate first grade njirekerani first grade music njirekerani so wetusobola kutulawo kibiina kyo osigale mu kije? Of course ate kati ne yange brand nene nnyo first grade music brand nene nnyo ate kati nezifangoni tezimanyi okitegeera brand nene nnyo kikyogerako gwelindako fangoni bwogambye nti nafunye ku first grade ku kibiina kyo muganda wange kati kankubulireko just bannayuganda balina ekintu kyebatamanyi olaba wemubeera ewaka newabeerawo abaana abakulu bwe bazaala omuto balina engeri gye bamubiyitamu naye ajja n'ebirungi bye naye nammwe tekitegeeza nti mwe abaaliwo babakyayi nti batemwagalwa nti oba temuli baakabi naye muyinza okulaba nga mmwe temukyanywa kasukaali tugeze waka wataba walungi kasukaali nga kaki nga kamwana oba onfuna ye bamutambuza bamusitudde nako bamuweeka nako ne bamubiitabiitako wakaba ne bamusirisa gobwokaaba bakubabukuba ekiki mpiiso kakati fangoni si yakabi naye nange ndi waki ndi wakabi kitegeera yaso bwe kityo abaana ba fangoni nga banyiga mangu byogedde tebibanyiize ate ngambye nti si baakabi kati bagala nze nemeba akabi ande nange ndi wakabi mani nze ndi bosi gwegwe ande nze nina abakozi nga 5 bembeera nabo nga mbasasula ekitegeero ku gadi yange ku crew yange nga nina DJ anti naye bosi ye mu ngeri ye nange ndi bosi mu ngeri yange nange nina DJ gwesasula nina driver gwesasula nina abayimbi bembeera nabo oba ekitegeera nina manager gwempa ssente so nange ndi brand weewaawo nti fangoni njenyumirizaamu nnyo kubanga nti Alien Skin mukwano gwange before music okitegeera kati naafuuka wakabi nnyo nti kinsanyusa nnyo kubanga kati olaba
nze wano mu Uganda abadde ng'abayimbi abanene ennyo naye nga sibakyali bange oba nfuna nga sisobola kugendako ne tubeerawo ne tuwayaamu ne tubeera mu studio nga just ngwe twesanga eri baka stage twebongako tugeze kati nga bafiiki n'omusanga n'omubongako naye nga si mukwano gwo kati ate alien mukwano gwange ate ekyo kinakyo kinsanyusa nnyo nnyo. I'm very proud of that. oyogedde ku kusasula abakozi ndowooza omusingako kyogamba aluma ye bangi bamudduseeko mutabasasula abantu just tebasiima naffe twaddukayo waluganga tugaa tatusasula wante tusinga bajuko 66 baddukayo abalya mmere blood tuli bazibu era abayimba ikozingo tebakiriza mu gaali omanyi gaali kati olulimi olulikotesa ennaku zino ekyo tukyeggaali okyogerako kinga muganda wange ojjukira kyenagambeko wali emabega kyebayita brand kati nze ndi corporate guy okitegeera ba corporate tubeera era mu mbeera zibaki kicorporate kyovola nkugambye tutambula abantu bameka bataano wuliriza kuliko driver kuliko DJ oba okitegeera kuliko ne manager nange nekubeerako n'omwana abeera akwata kamera oba nfuna bulungi so kakati nti buli omu abeera ate bonna baba bambadde masuuti buli balunaku lwa masuuti okitegeera buli balunaku nga lwakubeera mu freestyle oyo bonna babeera freestyle nkuga nti package yaffe we are branded like corporates so ebintu ebyo situbiinaako buzibu naye sijja kukulimba yagala awo wenyini olowooza nti abagamba nti abakyala abakulu lazima oba olina okusala obutungulu n'ennyaanya okyogerako ki okusala obutungulu n'ennyaanya kyeki nti oba olina okukola emirimu nze nakugambye nze omuntu bwanjagala kiba kimukakata okumpisa ng'omulangira ebyo babikolera bali abatalina kutuma babikola bali abajega kati ffe tumanyi abakazi bye baagala kati nze bwe mbikola abatalina kyamanja kati tosobola kukola mukazi byayagala ate naakugamba atefuuka omala kubanga olemereddwa okukola ebyetaagisa nagale hakiri kakinfumbire ndye okitegeerakakasamu mu kisenge biki kakati ebyo twabimala ebyo byo blood ebyo ate kati byo bintu bye twakuguka tulina zi formula naawe nsobola okusomesa nsobola okugaa kati mwana wange bakola bati nekugamba nsobola okugyayo ekalamu negakuba okola boti neboti toddamu kuwaza bintu toddamu kuyita wabbakuli bino byabo bekwasa bayite wabbakuli bonabe baba tebalina byakukola nagakansooki wabbakuli nze kubuulira kati twabimala nze kugamba mazima nze babikozesa abantu batalina mukasente nze omukazi wanjagala kiba kiddako aba alina okunoonya engeri gyankuumamu nga ndi happy so aba alina kunkwatanga mulangira experience yokulabirwa abakazi alina kuba na biki omukazi alina okwagala oba alina okubeera mu layini y'abakazi abakwagala alina kuba na biki just alina kubanga ali waffe my love kyekyokka ekisente biki nze nina sente zange muganda wange nina sente zange nze nyimidde emyaka 7 kale bunsuubira okuba nti nkyali mu byesente era sente asobola okuzimpa ng'awulira ayagala nnyo okunkuuma nga ndi awo sisagaasagala asobola ozimpa olw'okwagala kwe experience yokulabirwa abakazi abakulu oba abakazi ogiyinayo olaba bwewana n'okwewa mubaali balwana gwe walabyemu omukazi omukulu oli okuŋŋamba nti abakazi abakulu ebyo bigambo by'abantu muganda bigambo by'abantu gwe mubaali balwana walabyemu omukulu bwana buto bwonna bwire bwabadde bututu bwonna bunyenye bwe buti